waliwo ebintu ebimu ebiri mu nsi nga oba tonnababeera ng'olabye katambi oyinza olowooza oba tebiriiyo olw'ensonga gwe toli mu situation y'emu. Omukazi wa myaka 94 bamureleasinze okuva mu kkomera babadde bamusalidde ebbanga lya mwaka gumu mu kkomera. Ku myaka 94 najjana means abadde agenda avayo nga wa myaka 95. Bineno byabadde wali Kenya nomanyi nabo tebazannya. So omukyalo ono kigambibwa mbu simanyi ogw'omuddo omanyi oyinza okugamba yagize oba doodo oba yasala ddo katutwale doodo kubanga nkirabidde n'ennyanga bwe bakiyita naye kimera kiri Kenya noyinza kitwalira awo mu doodo bugga sunsa yagenda owa neighbor n'asalaasala essunsa lye oba tugambe doodo we. Neighbor n'agamba mukadde gwe eno tejja kubeera mmanya ya nkoko n'amutwala mu by'amateeka nanti omanyi etteeka lyo limuzibe. Terimanyi oba oli mutabani wa president, terimanyi oba oli minister, terimanyi oba oli chairman, oba oli n'emyaka emeka. As long as lyo bali settinga lyo muzibe terimanya ani gwe likutte okukakana ng'omukazi gumusinze era bw'atyo nga asibibwa mu kkomera. Babadde bamuteereddeko option ya fine naye nga tazirina engeri gyali mukadde, so ne bamugamba if not genda mu kkomera omaleyo omwaka mulamba. Nera ebibiina binnakyewa byekuŋŋaanyiza ne bikola apiiru ne bisasula fayini eyo okukakana ng'omukazi ono afulumiziddwa mu kkomera. However, mbadde ndi mu kukola follow up kweno story ne ndabaka vidiyo k'omusajja alina emyaka 10 ali mu kkomera. Mpulidde nga nze nanzigwawo, mpulidde nga nze nansaanawo. Just imagine 100 years olina emyaka 10, birthday ya myaka 10 otambuza ya birthday ya myaka 11 naye ng'oli mu kkomera. Yes, ebirowoozo bizze ne biŋŋamba SMS tomanya kye yakola. Ayinza okubeera nga yatugumbula abantu 10, ayinza okubeera nga yakola atya, ayinza okubeera nga yakola atya. Naye mbadde nsuubira nti waliwo emyaka kati ng'ekikumi oyo gy'atuuse nga mulimu ebintu by'atakyasobola kukola. Mazima ga Katonda nga n'omusitula okumujja mu kifo ky'alimu okumuzza mu kirala bamusitula musitule. Kati ogwo omusango naye kubanga gwali gwa bute nimu ekintu ekimu ky'otunulira kwegana ekikusuuka ku myaka 100 years ng'oli mu kkomera. Tolina jjajja wabula ofuuse wetabeera jjajja bajjajja be bana batandikira mu myaka 5, 6 n'ensanvu abo bajjajja. Naye kasita oyingira emyaka 9, 10, 10, obeera tokyali jjajja. Wali kyemanyi waliyo ttaamu endala enobeera ng'eyitibwa abantu bano tebasaanibwa kuyitibwa abajjajja kubanga babeera basusse ku levo y'abajjajja. Tunulidde omusajja ababadde bamukolako interview kankuwe ku interview yo gye bakoze kwona omukadde nga bamaze okubeera nga bamusumulula nga bamaze okubeera nga bamuta okuva mu kkomera naki kyasobodde okubeera nga yoya naye ndowooza taliddamu kusaala embiri. So babadde bamutaddeko gwa trespassing nga bamutaddeko n'ogw'oku destroying property damaging ebimera by'oli neighbor we naye ndowooza talikiddira. Talikiddira kyonna kyalabye mu kkomera talikiddira. Omanyi wano mu ggwanga erya Uganda tulina enjogera egamba nti akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaana. Songa karibu salamia mama. Nimekuja. Unyololo ha uri musibara shapa shikuru wanje kujana bashikuru bamanyirize. Kuja. Zanga yengo. Nawe sauti bwana. Risanga ingo. Ishiri tachi ya papa wanje. Ishiri tachi ya papa yange.
zisanga ingo. Mali olwana olwani utinyo. Mali olina Mali olinda lisubira lyange. Moyo kwanje mwana wanje obukule. Zisanga ingo. Uvimba wena shikira wuli sasa moyo kwekwe sasa. Kwa malifu bukulwa. Kurimbushi pale. Wero wazi anatereza ligayo. Mtu wangu kwa wasajeri ndiye alikuja anakata nyasi yangu. Mtu wa kisajeri ndiye alikuja aliiba mahindi yangu. Watoto wa hapa ndio wanapojua muhola wa marenge. Wewe hawezi kupojua. Yaani mimi nyasi nifanyia nini? Ya ndio alikuja anakata nini? Luso. Safari ziaga. Waibe ng'ombe. Ware matuma. Waora. Sasa wewe Tena waiza anakata mahindi. Anakata miti. Anakata nini? Anakata luso. kuna mtu alidai kuna nepia yake ilikatwa kwa boma la Sabina. Na wenye walipatikana kwa boma ni mimi na Sabina. Na ndio tukashikwa. Nikakuja nikafungwa. Kifungwa cha mwaka mmoja tukiwa na Sabina. Na mimi nikatoka na fine. Nikatolewa na kwetu nyumbani. Nikakaa kwa miezi 2.5. Nikamwacha. Aliletwa hapa kwa sababu alikuwa ameharibu vyakula kwa shamba fulani. Shamba ambalo kutoka mashinani tunaambiwa ilikuwa shamba ya Sabina. Lakini vile ilitoka kwake ikaenda kwa mnunuzi na yeye hakuuza, ni kitu ambayo tungependa tushirikiane na state agencies kuhakikisha kwamba tumepata ukweli. Today, we as Kakamega Women Prison, we are so blessed and we are so happy to reintegrate back to the society Mama Sabina Isuta, who was brought here last year, and she was sentenced to 1 year imprisonment through malicious damage. Tumekaa naye hiyo muda yote, tumemshughulikia because she's old. She's 94-year-old mama, na tumekaa naye vizuri hiyo muda yote, hajatusumbua sana. Na today being on 17th, we are taking her back to the society. Today we had Mass and we are giving thanks to the Almighty God for the gift of Sabina. That nickname is Shosh. She has been a source of blessing, praying for us, and we thank God today that the society also should be ready to receive those people, not to see them the way they come here as thieves or people who have wronged the society. They should also embrace them as a good people. Anapopata jamii ya nje kuwa inamkataa, kuna ile hali ya unyanyapaa, inakuwa rahisi kwake kurudia kuweza kutenda kosa, na hivyo basi kuweza kurudi